era bwozivaako tetugenda naawe era ne gavumenti kyekizibu kyeyina bwekera ng'egula munnabyabufuzi nti twafunye gundi tumuwadde 5 oyo gwowadde 5 era yajja yekka abamugoberera tebajja kubanga ab'ensonga zaabwe tozikozeeko ensonga ezibaluma tozikozeeko abamugoberera bo tebajja otwala oyo omu akona katundu kamakulu nnyo kalimu ensonga wali oziseeko ku kintu ekiwunya oba mbwa yafudde bakinaye oba enkoko manyi nti kibaako kangeze kisobola okubaako enswera ne munnange okiziika kimu ku nsi kuno zisigala enswera zisigalako kuba kyezaagala kyotutte zidde ebbali neziga tunaagenda n'ekirala njagadde kuwa ekizampu kuba nagenda mugoberezi siri mukulembeze kati njagala nkutegeeza obalo ne gavumenti emanyi bannabyabufuzi abasinga abamu bannabyabufuzi abamu si bankyukakyuka tunamba n'abafuzi nga si bankyukakyuka naye abagoberezi ffe tuli bankyukakyuka anti omugobereza batalina kyayagala kirala ayagala kukyusa mbeera ya bulamu obwa bulijjo ng'amalwaliro gabeemu eddagala enguudo ennungi amasomero gakkakkane ebyenjigiriza biterere bireke kuba byakaweereege weebiti omwana wa nassala okusomera akakadde ebintu ebyo biti bitagase kuba buli omu tajja kukasobola ate ffenna tuzaala abagoberezi be twagala omukulembeze asobola nga yayagala lubuto lwe omusaala era n'abantu nze kati ndaba abantu abagoberera muto wange Kyagulanyi abagoberera abakulembeze kasi otandika okugoberera ennyo Kyagulanyi naye nga bw'owunzika ogamba njagala bwa kansala mba nkulabwa enkyukakyukayo ntono oba onoonya mulimu ogukusasula sigaana bantu kwesimbawo naye ndaga gavumenti egula abantu kyebeetegeera kasita ogamba nti Kyagulanyi ono yewaffe kubanga oye naye kati nzije abennammere mundabiranga ddala kakati awo ntandikwa okujja mu bali abagoberera ensonga mu butuufu bwazo nti eyo nalina kyayagala naye nembeera nga neesiga nnyo ono agamba bikyuke naye nga tayagaladde ekyero si wano oyaba ku nsonga ntuufu era ne bapasita bangi si balokole ng'oli pasita enjiri agibuulira bulungi nga si mulokole ebyawandiikibwa byonna ng'abikuba buli na bimuli mu mutwe nga si mulokole abagoberezi be balokole omugoberezi ono akeera ne bayibuli ye olw'essande n'agenda simanya mu lankyawa n'ajja mu kiro olugulukutano n'abasiba basaba nga mugoberezi ne mu kyaki talinaamu yadde nti yakulira abavubuka bagiyita overnight oyo gwolaba oyo atalina bukulembeze bonna mu kyaki oyo mulokole otegedde bulungi kakati buli lwogula omukulembeze nti nguze gundi olw'okuba olaba bantu bamugoberera bangi sente zo ziba zifudde bweru obeera otutta omu wali wabalese ensonga waziyimiriza ye nalaba biringa ebituufu luba bamuwadde sente ffe watuleka ffe tuwagira nsonga tetuwagira ki muntu adino kati kabadde kazibu kakwetegereza kitegeeza nti omuntu tateekeddwa okubeera disappointed mu mukulembeze yenna eyekyusizza olulimi gwe sigala ng'ogoberera nsonga ng'oli muleka agende era takumalanga mu maanyi
mwana w'omuntu takumala amaanyi sigala ng'ogoberera nsonga towagiranga muntu wagira nsonga kwayimiridde oba toyagala kumenyeka mutima. Yes. Ensonga zo bwazivaako osigalawo ng'ogoberera ezo. Bw'aba akyaziriko tambula naye. Lwakuba atera mulimu abeefuula bazitambulirako. Kuvuganya n'aba opposition banne. Yes. Ngoyinza ogabe bayina entebe. Yes. Kubanga hati nze kyamazima nina abantu bentunuulira nga buli lwabeera munabafuzi sijja kubogera manyi naye ng'oliye buli lwabeera Kyagulanyi oyo anti Kyagulanyi atulemesezza anti Kyagulanyi oyo aba yalidde n'omubuuza Kyagulanyi yali mu ntebe kubanga Kyagulanyi gavumenti eri mu buyinza bwerabanga ekizibu olw'ensonga nti yasinga obuwagizi mu opposition mu bantu abaagala enkyukakyuka kati bagenda ne bagamba omuntu weefuule nti oli sayidi y'abano abantu oli wankyukakyuka naye ng'olaga nti ono si mutuufu omunafuye kati aba mukkufu anti tosaaganga naye wantu awo watagenda watali ggumba awo wazibu nnyo awatali ggumba awo wazibu nnyo abantu bakoleredde ewantu awo paka lwogenda mu ttaka kati abantu bambi Haji Malinnya tutunuulire obuweereza bwa omukulu Muwanga Kivumbi kubanga nalabyeko awo simanya Katambi oba wakalaganyako kuba pulezidenti yali ayagala okuvuganya kuba pulezidenti era yaliko vice president bali baseka Bukenya wakalabyeko yavuddeyo n'amusiima n'asiima Kyagulanyi oba n'asiima okulondebwakwe n'agamba nti omusajja oyo mwesigwa nnyo era muntu mulamu mukozi mwesigwa takyukakyuka yagedde ebigambo bingi nnyo n'agamba nti nno era ateeka okuba yakoleddwa nga choice nnungi nnyo era agenda okuyambako okugatta Obuganda n'ebyobufuzi era n'agamba nti yagezaako muperereza ajje mu NRM naye n'agaana bali basika Gilbert Bukenya nga yakyogera badde nsaba nga abo tutunuulire ebigambo bya Gilbert Bukenya tutunuulire n'obuweereza bwe kubanga era yabadde akulembera caucus nekati ndoza tagikulembera Buganda caucus emirimu gye nga bwagikoze akoze bulungi nnyo ku ntambula gitubadde tutambulamu ne omukulu Mami Mpuuga abadde mukya omumyuka wa president wa Bobi Wine mu Buganda tutunuulire obuweereza bwabwe bakagamba ku Buganda caucus yetaaga kukyuka kubanga bw'ogamba Buganda caucus kitegeeza akabondo akatuule wamu ne kogera ku bintu ebiruma Buganda sikyogera mu busosoze naye waliwo omuntu nga akiika mu Buganda nga si Muganda n'ebya Buganda tebimukwatako ngira ne Buganda caucus bwekyetula nga tajjaayo ate nga naye mubala muweza mu Buganda erina ababaka bwe bati nga mubaka akiikirira wano naye nga si wa mu Buganda muno nga nebyoboogera awulyanga ebitakola ki ebitamukwatako ye bitamukwatako ye nga kino kyali kyetaaga kuyita Baganda caucus si Buganda sikyogera mu ngeri ya busosoze kyetaaga ne kibanga kiri Baganda caucus nga mba mwogera ku nsonga zammwe ng'Abaganda munno ne bwaba nga akiikirira kitundu kyawali naye nga mwamu obukulembeze kale yeetaaleke kubaamu wakigambe ntya waliwo ensonga ze muyinza okwogerako nga ziringa eziboola naye nga zifuuse ziboola oba waliwo atuddewo nga si wa ggwanga ebyo nga boolaba mu kigo baba bateesa ebintu byabwe Abakatuliki temubaamu musiraamu naye si kuboola balina ensonga zaibwe zewoogerako nga zaabwe ng'abaki Abakatuliki nga baawo ensonga z'Abasiraamu nti bali kibuli bateesa ku nsonga za Busiraamu kati bw'oteekamu omukristaayo bambi awulira ng'aboolebwa kati ffenna kati nze ndi Muganda naawe oli Muganda? Ndi Muganda
Muzukulu wa Kakete Bbaale. Mayanja. Weddira Mutima. Nze neddira Nakinsige. Ennyonyi Nakinsige. Ffenna tuli baki? Baganda. Nyaate bwe tutuuka nga waliwo ekiiko z'emipiira gy'ebika. Kati ate wammwe sijja. Ne waffe nawe to. So ffenna tuli Baganda. Naye awo tuba twawukanye buli omu ali mu kabondo. So tekibaganye ffenna mwenna kuba baki? Baganda. Naye kati oteeseza Mutima oyagala guwangula engabo nze nteeseza ki? Nnyonyi Nakinsige. Kati ne Buganda Caucus kizibu nnyo okuteesa ebintu ne mubiteesa mu butuufu bwabyo nga mulimu atali Muganda. Kizibu nnyo okuteesa nga muteesa nga oyinza okugamba nti bane gavumenti eno tetuyisizza bulungi. Olw'ensonga bweti ne bweti wandika alina ekyokulabirako n'oga nti abasajja abanankole bano oba Abakiga oba Abalugwala batuyiseeko. Olw'ensonga ewaabwe bakola bwe wati ng'ate wano watuddewo Omukiga akiikirira mu Buganda naye ate Mukiga olaba nti olikulemu okwogera so muba mwekka mweyabya. Kakati katisowe kajjira Haji abagamba nti nno buli muntu akiikirire ewaabwe si ye solution. Bano abagamba nti Kalugambe abagamba Secretary General. Secretary General ayagala bwa Kampala Central. Secretary General wano nedda wano tojja sigala ye. Anti kati olina kukyusa constitution. Bwe tuba nga tugenze mu ekyawo. Ate ogenda kukyusa constitution. Oteke mwaka waayira. Yensonga lwaki nze sibaganye kwesimbawo wano era siganye kukiga. Era waliwo abakiisa abalungi wano nga sibaganye. Nga basinga n'Abaganda. Bangi. Nga bali wano. Nga mukiise mulungi. Ng'era tukiikirira bulungi si Muganda. Naye nkugaye bugambi nti era naye abakitega nti eri bagiyita Baganda Caucus tasobola kunyiiga. Tasobola. Kati bw'ogamba nti nno buli mwakiikirire waabwe oba oli mu kukyusa constitution olina genda kujjamu kawaayiro kagamba nti omuntu ajja kwesimbanga ewantu wonna waalabye kasaba nga waalondera ng'ate mugenda. Okikola oti tolina bwenza kukikola. Haji obuweereza bwa Muwanga Kivumbi nga ye omuntu obulabye otya ebbanga lyonna. Muwanga Kivumbi abedde mu Parliament ebbanga kiisa abalungi. Bwe bafulumya olukalala lw'abantu abakiisa obulungi, abantu aboogedde ensonga z'abantu, abantu abateesezza omwaka ne baga nti abakiisa basooka abaamu tekisookera ddala. Ekyokubiri Muwanga simumanyiko mu buvuyo bwa kulya ssente za mungu wa musolo. Baku bino bakuba kemiko nga bali batandise mu kuba ssente. Abaana abaali bavuga nti baleeta bino baabulirawo. Simanyi nzizemu bawuya audio ya Kawala simukaza. Nzizemu ku yampulira maid nga gwe bateeseganya nayo yabulirawo omwami oyo. Jali takyatuwa bwino. Kati ebyo bibaamu bikemiko. Nesimu lyako nti alidde ssente y'omusolo. Ekyokubiri ebbanga lyabedde mu byobukulembeze mu Palamenti experience agirina. Ndaba aweereza bulungi obuweereza bwonna okuva emabega. Kati bw'omwongerako obuvunaanyizibwa buno kituufu asaana. Muwanga asaana. Sinzira engeri gyaweerezaamu ejazze yatambula singa yali wakubanga wakiboggwe singa yalabika esi wakiboggwe. Mmanyi abantu mwambazi wa suuti Muwanga nnyo abamasuuti abo twatandika obbeera keya ne Muwanga si bwatyo. Naye ab'essuuti abo abalala nze nalinga mmanyi nti essuuti kyambalo kya kitiibwa ngati nga ku luno lwe nakitegeera lwaki ekkooti ebaamu n'ensawo z'omunda babbira mu ssente.
ab'ebitiibwa batwala ssente muno mu kkooti mu essente zigendera omwo nagamba nga ekkooti ekigiteesaako ensawo ennyingi bweziti zaaki kombe ekkooti eno bw'osoosekayo 250 nene 250 nga weetambulira ku mulyango oyitawo bulungi ne Muwanga essuuti yajambadde ebbanga naye tannabaako bwonoonefu naye n'empuga naye yali mwambazi wa suuti ate era experience ye enkola y'emirimu nayo abantu bali baginyumiriza anti kyova olaba yatuyiwa nnyo kati ye bwe yabeerera mu myuka w'omukulembeze mu Buganda tewali kyonza gamba nti kino yakikola mwami ani mwami Mpuuga bye yakola yabikola yabikola ki yabikola era sinzaga nti alina kye yakola mu opposition nene wobeera nga gwe muwalimu w'omuzikiti wali Masigidi Nuuwa olw'okuba ogusaliriza ebbanga ddene nga neeyirimu ogisoma bulungi ate siri otandika okunywa wala gye bagamba naye kyemugaa bulijjo tabasaaza otandikira okunywa wala gye obuwalimu we bukola ki bukoma Mpuuga tetumunenya mbu ntalina experience tetunenya wakitiibwa Mpuuga nti talina kye yakola yabikola naye nkugambye nti bw'obeera omuwalimu w'omuzikiti watandikira okunywa walagi wookoma okusaaza wookoma teba kweyongerayo webale nnyo kakati mwami Mpuuga ebirungi yabikola n'abibikkako ekibi takyalina kyazza yabikkako ekibi asobola okudda n'abeera mmemba nga kazibu osooka n'oddayo n'ofuuka mmemba manyi bw'oba obadde muwalimu naye otandika okutanga okunywa walagi nga bw'ogwa ku makubo ne bakuggyako obuwalimu bw'omuzikiti olwogolekedde awo ate siroyingirira mimbali era otusaaze sooka odde ku layini y'emabega tulabe tumale okwetegereza omuntu ono akomyewo tali agoba mwami Mpuuga mu Nuupu era nakati kaadi agiina bamuggyako bukulembeze tekitegeeza nti buli ali mu Nuupu bukulembeze nze nkulemberawo tewali kera wano mwami Mpuuga waddembe okubeera mu Nuupu nga si mukulembeze lwaki mu Nuupu olowooza nti olina kubayo ng'oli mukulembeze nalabye wabadde okugera kwa Robert Kyagulanyi Center mu president wa Nuupu ku weekend wadde lwa mukaaga yabadde ku mukutu gwa TV gwa NTV n'agamba nti kuzimu statement oba oli awo kwezeza muletedde okulonda Kyagulanyi okulonda mwami Kivumbi Mwanga Kivumbi bwembanga Sam Kotinze wine yagambye nti kwe kulaba nga wabeerawo enkolagana eddawo wakati w'ekibiina kya Nuupu ne Buganda era nalabyeko era nga mukutegeezezza okwogera kwe yali vice president Gilbert Bukenya yagambye nti oyo omuntu ajja okutuyamba yajja okuyamba okulaba nga agatta olutindo ne Buganda side awo wabaddewo ebyaddala obutakwatagana wakati wa Buganda ne Nuupu tewaliwo obutakwatagana wakati wa Buganda na Nuupu waliwo obutakwatagana wakati wa Nuupu n'abakulembeze b'emmengo ng'abantu waliwo obutakwatagana wakati waliwo obutakwatagana wakati wa Nuupu na Buganda waliwo obutakwatagana wakati wa Nuupu n'abakulembeze emmengo takwatagana butya mwami Kyagulanyi kyadde ayogerako teyagambye nti waliwo obutakwatagana wakati wa Nuupu n'emmengo kyadde ategeeza waliwo obutakwatagana wakati wa Nuupu n'abakulembeze emmengo abamu kitegerekese bulungi kitegedde bulungi kati mwami Mwanga Kivumbi siina mukisa kugenda ku media naddala eziri waffe n'agamba naye mwami Muwanga ye omukisa akyaguyina okusaabulula obulimba obuba bwogeddwa bannaffe abaweebwa omukisa kubanga mulimu lw'owulira nga Oweekitiibwa Mpuuga ali ku mukutu guno nga mu budde bwe mumu mwami Obedi ali ku gweno
kati kyadde ategeeza nti mwami Muwanga kubanga ye ndowooza tebamuyinako ayongere okusaabulula obuki obulimba naye kati n'abagamba Nuupu tuvuma Mengo balekera awo ffe tuli bagazi ba Kabaka waffe tuli bawulize Mengo tuli baganda kati nze siri muwagizi wa Nuupu navumaani lwaki batugamba nti balekerawo n'okulowooza nti waliwo abaganda ennyo n'abagandagandamu tewaliwo muganda nnyo na mugandagandamu tuli baganda tufaanagana naye Mwamisewanda gy'omumanyi naliko naye wiiki eyo ewedde eyo tukola emboozi musajja mugezi naŋŋamba nti mulimu abaganda abagandagandamu abagandagandamu be batya yakunnyonnyola lwaki babagandagandamu eyampa ekyokulabirako ngaaluwa n'agamba nti omuntu bw'asigaza abamulekwa ne batagenda kuzika kitaabwe mu mbeera yonna eriwo naye ng'alina obusobozi obubatwala baziike n'atabakkiriza kugenda kuziika oyo aba mugandagandamu simanyi oba ategeezaani ate nga wennyini wojje bamulekwa wewali ekijja n'ennyumba era kujjako abafu bano bapulezidenti b'amawanga abafu b'omu kisaawe mbadde nasookedde ku Mwami Ssejjerinnya okumujja ewaka mu luggya kubanga ffe twalina Paulo Kafeero omugenzi yaziikwa abantu bangi nira bwe yava ekampala bwe yava ku National Theatre ku kalenda nagenda ku National Theatre namutwala mu kyaki omusabira yaggukira mu makaage wakuwadde watono wafunda weewo tebamutolako ku kisaawe kyakukyalo nokubadde weekiri songa nenkokonjerwa ekisaawe weekiri waliwo nga bina baligambye banange mwena abazisa abajja mutuukire ku kisaawe enkokonjeru naye yagenda omufu bamutwala mu nnyumba eri ku kijja nze mbadde mmanyi obuwangwa bwaffe bwe butambula naye wabanga kati mutandise okugamba nti nno okugoberera ennono obulungi omufu wa mu kisaawe ng'embaga eyo ennono sigimanyi ndowooza waliwo empya waliwo ze bakyusaamu ne baleeta omukristo awedde emirimu najja n'akooloobya ennyimba nagenda okulaba nga waliwo ye Mwami Kafeero ayimba ku bafu abakristo ate nga yayimba ewa Muhammad mba ndi awo nga baleese ebimuli ffe tetuteekwako bimuli abasiraamu wali olabyani bannange ere munnammwe mukwano gwammwe mu nzikiza gye yasalawo gyakkiririzaamu naye gwe toyinza kuba olwokuba oli mukirisitu olwokuba gwe owambye abaana noteekawo n'ayimba ez'enzikiriza endala nabo ebimuli ne baleeta kati naye bw'afa tumuleetera omuwalimu ate ebyo bintu bizibu nnyo ekyo kyo Mwami Mpuuga kituufu kyamutomera ne bwali kyogerera emyaka 2 kyamutomera kubanga wakubadde paalamenti yamukwasa obuvunaanyizibwa nemukwasa bajeti nga sente yazirina bw'osikamu ku mugwa n'olabanga akakodyoko kaganye kuba ebyo byali byabufuzi bye yali akola yali asalawo n'agamba nti abaana mukiri muzika ekitamu n'entegeka yonna gy'abadde akoze n'agizza wali kale oba gwe n'otagenda so n'obutagenda naye nga kontrolo girina ku bintu ebyuma nebigenda tenti nezigenda kuba ewa Mwami Ssejjerinnya we yafanze n'abasaayi ewaka wonnawo ne bagaziyawo kitegeeza nga ewagenda okubeera era emikutu gy'alaga nga eggulo limu ndowooza nga bali mu kutereeza emiti egimu bagisigudde emikubo bagatereeza nga kyakolwa si kituufu era nze ondaba wano Mungu bwampita obuvunaanyizibwa bw'okunziika bwaba walimu nyina mikwano gyange abayimbi babeerawo mu nteekateeka naye nga balambikirwa bulungi omuzikiti gwange kyegugamba era bajja ne babuuza nti omuwalimu gw'obuuza kati watugenda kukola tutya twali nti bali ne bakuluŋŋamya nga nze bwe nina mukulu wange Kakeeto yatola shahada
singa mukama bamujjuludde wankubadde omuyina ku buvunaanyizibwa nga muganda we naye obuuza omuwali mukati wano mukola mutya enteekateeka tuzibalekera kuba basimu zitegeera ffe tukwasaganya byakulya eri bagenda kutuulawa bakoze batya webale nnyo ate era nenteesa bamusiraamu sira ojja n'ogalo kola ebintu nga oli bwe yakkiriza kuba ye waba yasalawo ate naawe bw'abanga kaketo yasigaddewo nga gwogenze era naye aga nti oli mukatuliki katubuuze faaza oba saabakristu wekisomesa bintu bigenda kutambula bitya ebyo yali alina okukola kuba tekyayinamu sitaani yenna owekitiibwa Mpuuga kumanya nti bajeti yagiyina naye n'okwatagana oba n'essenyonyi amuga bajeti ezenjina enteekateeka yammuliki ogenda kukola mutya nti kino kya ssente weziti nti ekyo kusasula kino kya ssente weziti ekyo ssente zizino omwana yagamba mbu waaliwo okwawula kyova olaba amaanyi gaali mangi agalemesa abantu abalala okuyingira mu nteekateeka nze ate sikirabiraawo kuba baba obuwumbi gwali 65 68 manya obukadde mbadde sitidde obwo obwandi bwawudde naye obukadde 68 mwami Honorable Mpuuga awo yayitawo aweze kakyazitwala sikulimba Mayanja waliwo ekintu omuntu nga yakibuuka nga kingi kuffe naye nga ku ye kiba kitono wano sinza kusuula mitwalo 10 endowooza ndi Mayanja gwegitutte manya wabuukawo amanya bwazira bazimba kati bukadde 68 nagenda ku mobile money yali akikoledde mu byabufuzi kuga nti nze kulaga abantu nti buddu nze nkulemberayo bwekito mugundi mwe yali akitutte naye tekyali kya ssente nali naje nali eyo nali ntabuddemu nenga nabannange bendi nabo kati bwe nagenda okulya emmere nenerabira okusasula najjukira ntuuse wensula ogamba sisasudde nsiga tisisasudde ssente kati bwenaddayo enkeera omuvuka nemuwa omuntu agamba omutwalo ogwo nadde ejjembere kati bwe nali nabo ne bakyewuunya bannange twali simuwadde bani kati bwe wali nabo embeera yembi kitegeera naye waliwo ekintu kyobeera nga kyewabuukawo n'abagamba mwami Mpuuga nti yatwalawo obukadde 6 embeera yebeetwogeza naye ezo takyazitwala atwala ziri ennyingi kaakati bino ebigambo ebyayogeddwa because omukulu Mahogany tulaba nti muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyobutonde era yavayoko nebabekakukaawo nga bamaze oba okumulonda n'agamba nti ate mwami Museveni amaanyi galinago mayitirivu nnyo yeetaaga ayongere otukwatamuko ate waliwo abantu betujja tulaba ab'NRM nga bawaanawaana aba opposition naye ate ebiseera ebisinga bye bawaana kigenda okukomekkereza nga baliwa waabwe kati yavuddeyo n'awaana ati omusajja oyo omusajja oyo bannange mulimu abawaana ng'ekimuwaanya abantu bawaana basinga bola babeera bagirayo bwe badaato wayi tomanya abeerayo n'eringa ategayo akakolomooni nga mwami Bitandike yagamba abaamubuuza oba wakalaba singa bukya ku makya ali ku interview nga bwe tuli wano singa bukya ku makya nga bakwadde obuyinza otandikira ku ki n'agamba nga bankwasizza obuyinza era mbukwata bulungi nnyo nembuddiza mwami Museveni kubanga yasobola eki abamu bakuuma bulamu boogera si basiru tolooza nti mwami Bidandi butalina magezi mugezi okutuuka ku ekyo mwami Bidandi gwagenda gavumenti mwasoose yali minisita ku mulembe gw'obwoli guba wadde tokimanyi wadde sikimanyi yali minisita era mu gavumenti y'Obote era Bidandi yali minisita najje n'abeera ne mwene
bonna bolaba bajjeno Katumba Wamala baali bajasi ba Amini kati ebintu befuula befuuzi bati kati bakwewunyisa nga buli muntu ayogera ebintu bwe bityo ndaddala abasajja abakulu abo bagenda beefuulira muri bwe bati buli gavumenti babaamu abo bolaba Honorable Moses Ali buli gavumenti babaddemu aba Moses Ali ng'agaba ebintu awo nyina kati Moses Ali akyafa aki neze embeera kubeera mwana wa Moses Ali abaana ndi muzzukulu we singa gavumenti eno nagiwaabira ate zizza musango ki toyinza kutuma muntu mukulu bwotyo sina mukulu omuzeeya yenye takyasobola kutamba bakwatya mukwati ate era mumutikka emigugu mumutuma nze nyinza obutakuwaabira sanna bawaabira dda okutuma omuntu omukulu obuvunaanyizibwa bwatasobola lwaki otuma oyaga mumutta emyaka gy'alina yennyini bakwatira mukwati bulamu bunafuye ate omutuma obuvunaanyizibwa egyo mirimu lwaki ogimutuma sanna bawaabira dda nze ndaba ekyo kintu kyakuyiikiriza ndoza tebamwagala bulungi nina omusajja yansanyusa kuba nti kale ye yeekolera mirimu gye yali musuubuzi Salongo Wayite omumanyi Salongo Wayite oli Salongo waffe Salongo yagamba kesa zino tugya ine emyaka agenda mu myaka 66 agenda jiweza omwaka guno 66 yanga yakoma dokkola yakoma dda mu 12 oba mu 7 oba mu 17 ne yakoma dda okukola yakera wewe tulya wali nanyo akenge kena wacha tufuna bakulembeze ngabo ate no Yesu mukulembeze yeewummuza ndiye wummulaga ate ne soja aba botere soji va munga tosanyuse nga towummudde bakalo oyingira ettaka ng'oli musajja mukulu olina mugagga otambula n'ebiwaanyi mu kkooti ogenda okayanira takose osenvula mpanyi okayanira nsalosalo naye nga buli kimu kirina mpaka lwe bakuziika kati n'ogamba Musa atawaanidde kitawummudde tasanyuse naye nga wali yakolaga nga muvubuka nga gamba nkolerera bukadde bwange kakati embeera y'abantu yeeyo naye okuwaana ekyo kyenkugambye nti bawaana bagamba tomanya bayejjinja bebo nga omuntu gavumenti yakavaako abajjamu ne batandika era wanda banga nze mbadde nnwanira muli